atenderezebwa agulumiswe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo mbogombogo kyewagula Elizabeth Nkambwe mbalamusizza bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka batutuusizza wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo abatutuusizza ku lunaku luno olwaleero weewaawo nga tusenvula nga tuleeta obwa Katonda eri ensi kwe tuli weewaawo. Amawulire mpozi kyenjagala okubeera nga mbasookerezaako ng'ab'oku nsulo y'amagezi. Twazzeemu okufuna omukisa ogwa Mulangira Jjuuko n'atuddiramu okusobola okubeera nga addamu okuluŋŋamya abazzukulu bajjajja weewaawo. So tujja kubeera nga tuzzaawo emisomo gye kubanga kati yazzeemu n'atuwa olukusa weewaawo. Mawulire malungi. Ekirala oli wa ddembe okugaana by'ogenda okuwuliriza oba okubikkiriza. Ky'olina okubeera nga otambulirako omutima gwo, ekintu kyonna ekitava ku mutima gwo ekitakkirizibwa na mu mwoyo gwo omutuukuvu ogukutuddemu nga Katonda yeetongodde, nkusaba kisuule muguluka osengejje ebyo by'otwalamu by'otayagala bisuule. Kyenjagala okusooka okutangazaamu bwe bunafu obugenda mu maaso mu mibiri gy'abakatonda ab'enjawulo. Muwulira obunafu, nakyogeddeko dda mu WhatsApp ey'ekika nensharingako ne ku batono, naye njagadde okubeera nga n'abo ku nsulo y'amagezi n'abazzukulu bajjajja mu biti byammwe eby'enjawulo nsobole okubeera nga mbasharingirako na kino nti omubiri gwammwe we gunafuwa, we muwulira ensalika mu mubiri oba ng'owulira amazima teweetegeera, kiri nti tugenda tuggyibwa amagumba gaffe okubeera nga gava mu carbon gafuuke crystalline. Crystal zikwataganya amasannyalaze mangi oba manya zikwataganya data mungi okusinga carbon. Carbon abadde akwasaganyizza ebbanga erya dimension ey'ekizikiza. Ensonga lwaki asobodde okubeera ng'atubeezaawo, naye gye tugenda mu myaliriro egiddako skeleton eya carbon ebeera tesobola kukwasaganya data. Jjukira tuli organic computer naye nga tuyina olukusa okukkiriza ebyo bye tuba twagala n'okugaana ebyo bye tuba tugaanye. Era tuyina divine free will, yenjawulo eri ku kompyuta gwe gy'okozesa oba essimu gye baprogramminga, gye bakozesa nga tukozesa zeros and ones. Naffe ffennyini tutambulira mu bwa 0 ne 1, nga 1 ye musajja nga ye 0 ye mukazi, naye ebintu ebyo ebibiri bituddemu ggwe. Era okubeera ng'owulira ebigambo bye njogera bitambulira mu codes eza 0 and 1 naye bigenda byawukana nga woolaba we tubeera tuprogramminga kompyuta. Tusobola okubeera nga tulondamu pattern gye tugenda okukozesa ne tugamba nti ekigambo oba ennyukuta A eri equal ku 11001. Kati ekyo n'ogamba nti maybe eyo pattern ya kintu oba ya Buganda. Tusobola ogikola kompyuta eyo nga ffe
ng'osazeewo okugikola lwakuba nti vampire zibadde nga buli muntu yenna tebamukkiriza kubeera ng'ayinvading oba ng'akozesa okuvumbula kwe kubanga bo babadde bayagala bamanipulayizinge buli kintu basobole okubeera nga bakontrolinga bakatonda abatudde wano babeere nga babakiipinga mu kizikiza emisoso gyonna egisobola okubeera nga gibazuukusa nga tebagikkiriza kubeera nga gibazuukusa kitegera so yensonga eyo so weprogramminga kitegera so obunafu bw'oyina buli nnomo togenda mu ddwaliro kumala ssente zo stabilizinga ne maama natimba kolagana naye kowoola bajjajjaabo bakuyambeko bawe olukusa weebali bakwetolodde naye etteeka ery'obutonzi diri nti tebasobola kukola kintu kyonna nga tobakkiriza so olina okubakkiriza n'obayita bakuyambeko weetaaga oxygen oba omukka ogwabulamu okusobola okubeera nga gukuyingira vampire zaakulimba nti nno gwe buli kiseera weekavalinga corona it's just a change ekigambo ekyo kitegeeza okuva gundi mu bracket emu oba mu age emu gwe mulembe ogumu okudda ku mulala nga we tugenda okubeera nga tuva ku sseŋŋende enkadde okudda ku sseŋŋende empya tekitegeeza nti obulamu bubeera buweddeko okuggyako abo abanaabeera basazeewo okusigala ku sseŋŋende enkadde kwe kunaabeera kusalawo kwabwe okubeera nga batwalibwa ku planets endala okuddamu bayige kitegeera so weetaaga omukka okusobola okubeera nga ostabilizinga so tofuulingibwa vampire n'abakozi baabo nti masiki ekuyamba okubeera nti owona giteekeko just kwewala bikozi bya vampire ebiyagala bikutte ate nabyo tebimanyi nti nabyo byetta munansonyiwa kubanga nabo bakatonda naye bagaanye okubeera nti bakozesa obwongo bwabwe okwebuuza nti generate eno wengiteekako ekisaanikira ku exhaust pipe ebeera tegenda kwabika kale ne weebuuza oba baasomerawa n'olabira ddala nti school fees z'abazadde zaayonoonekera bwereere eza nassale anyway nsaba kunsonyiwa mu ekyo naye nga katonda yeetengeredde nsaba okozese amagezi amazaale mu bintu ebimu kitegera kozesa amazzi ag'omunnyo ng'ogalinnyamu linnya wansi abalina emiti abali ewaka mutuule ennyo mu miti emisana mutuule mu buddo mutambuze ebigere naddala abaana mubaleke batambuze ebigere lwakuba nti bo bali covered naye kiyambako nti takutawaanya nti oba omusujja guzze biki kimuyamba muve mu bino ebintu ebya modernity nti simanyi omwana wange aleme kuddugala ekyo ekwasaganya ne mama natimba kyekimuyamba okulaba nti abalansinga amasannyalaze munda mu ye kitegera so ekintu kino nakyogeddeko eggulo ekirala kyenjagala okuwabulako kwabo abazzukulu bajjajja abanaabeera balondeddwa okubeera nga bademonstratinga omubiri omupya eri abatannaba kuzuukuka katugambe nti nno ng'osobola okukyusa forms mu foomu ez'enjawulo kyetuyita shape shifting gwe tuyita kyefuula tiosobola okwefuula omuntu yenna gw'obeera oyagadde kitwale ng'ekigezo nti bwe babeera bakulonze kigenda kubeera kigezo eri obulamu bwo so tukizannyiramu kulera nti okozesa advantage eyo okulimbalimba oba ne weefuula omuntu yenna then n'obeera nti nga okikozesa ku advantage y'abantu y'abakatonda abalala beera very careful bakutunuulidde nga nakyo kigezo eri ggwe mu bwakatonda bwo so tolowooza nti nno bakuwadde mudido gwakugamba nti kanyingire ewa neighbor nga bbaawe
okitegeera. So weegendereze in case babeera bakulonze mu budde we bunaabeera butuuse okubeera nga obeera odemonstratinga omubiri gwa kyefuula eri bakatonda abalala basobole okubeera nga bategeera nti nno banene n'okukirawo. Olwaleero ku mulamwa gwe ntaddewo gwakwongera kubeera nga twezigula ebyombo byaffe nga gwatuweereddwa kitaffe Tonda okusobola okubeera nga tweyambayamba. Ekisooka olina okutegeera nti nno ekintu ekiziyiza ekyombo kyo okubeera nga kibeera kikyafu n'okubeera nga tekituukiridde kubeera nga kibeera mu kitangaala oba mu original form yaakyo ge mayengo ag'amakyamu agabeera gakituddemu. Amayengo ago nga gava mu birowoozo tugambe oba n'empisa oba n'empulirayo ey'obuntu. N'empulirayo ey'obuntu nakyo kivaako ki? Kivaako amayengo ago okusobola okubeera nga gakola ki? Nga tegabeera stable. Kitegeera tegabeera stable mu kyombo kyo ng'omuntu. Ensonga lwaki we tutuuka ku luzzi olwokusatu, oluzi olwokusatu we wabeera empulira oba kye tuyita emotions. We tubeera tulutukuza tugamba nti kati neddiza era enfuna amaanyi g'obwakatonda bwange obw'omunda era nfuga empulira yange ey'obuntu. Kati awe wabeera emotions zo. Kitegeera? Yeah. So emotions ezo zigenda zibuildinga oba zigenda ziteeka katugambe oba ebifunvu oba obukyafu mu mibiri gy'omusanvu. So kitaffe yatusabye tukole kola lisiti ey'ebintu ebimu ebiziyiza oba ebifuula ekyombo kyo okubeera nga tekituukiridde oba okubeera nga tekiri mu kitangaala kyakyo bwe kirina okubeera nga kitambula. Kitwale nti nno tuli generator ate nga kye tuli, naye enseke zaffe ezikola obwakatonda bwaffe oba emibiri gyaffe omusanvu tegiri mitukuvu ku lwa amaanyi ag'ekizikiza ge tuzze tutondamu nga tetumanyi oba nga tumanyi nga tujja kuva nga tugajja okuva ku birowoozo byaffe n'empulira zaffe ez'obuntu, omuzungu kyayita emotions. Kitegeera? So lisiti eno njagala nkuyambeko, naye gwe naawe ogenda kwekolera lisiti yo nga ey'obuntu. Naye nkuwa just example, beera honest eri gwe. Yogera ebintu byonna by'olaba ebikuleetera amasannyalaze agatakola ki? Agatatuukiridde oba amasannyalaze aga negative ago vampire geeriikirizaako ng'ago ge gagattibwagattibwa mu bumu obw'obwakatonda, then ne tukola kye tuyita crude oil. Crude oil ava ku ffe generator ffe zennyini. Ekikka ekyo ekitatuukiridde kye kikola obuddugavu obwo. Ndowooza mulaba generator engeri omukka gwe gufuluma, kati naffe bwe kito bwe kiri naye lwakuba tetweraba oba mukitegeera. So kye kikola amafuta ago, y'ensonga lwaki amafuta genkanankana n'amazzi, nti ekikola obukyafu obwo yeffe ffennyini nga kiva ku ndowooza zaffe n'empulira zaffe ez'obuntu. Ekisinga okuleeta amayengo amakyafu gano oba ge tuyita agali negative, ekisinga kwe kutya. Y'ensonga lwaki mulaba ba agenti ba vampire babataddemu nnyo okutya. Batta abantu
nga beeyimbika mu makyusa naye nga we nabasomeseza nti nno amakyusa kibeera nga kukyusa mazzi ekyennyanja n'okijja mu bitosi n'okiteeka mu mazzi agatukula. Of course kigenda kubeera nga kifuna obuzibu paka we kinaamanyiira. Emibiri gyaffe baagitonda bwe batyo naye tosobola kumanyiira nga tomanyi kikyakola. Kitegera? So tokkiriza kintu kyonna kutiisa. Oba bakutiisa batya simanyi biki simanyi teekako n'olaba amazima abantu oba twabaki simanyi nakumanya. Okuva nedda nga tukuba emyasi olwaleero wookubya emyasi nti korona naye buli lunaku tufuna ssenyiga nga ssenyiga ava ku nfuufu. Kitegera? Tulinganga be baakedde ku makya ne bayiwamu obuugi mu bwongo. Munansonyiwa n'ekyo. Naye amazima waliwo ebintu bye tulina okulowoozaamu. So temukkiriza kutya kubanga ekisooka okutya okwo vampire kweriikirizaako mu kuliikirizaako then nessa amasannyalaze go okussa amasannyalaze go then planet n'ebeera nga temaakinga naawe. Weebeera temaakinga naawe then obulamu bwo kwe tuyita bulamu munda mu ggwe ye Kristo ali munda mu ggwe n'anafuwa waanafuwa munda mu ggwe then n'owetta. Gwe kennyini ye gwe wetta. Oxygen oba omukka ogw'obulamu ogwamusoke omupya gwe basumulula okubeera nga gujja ku sseŋŋendo okusobola okubeera nga guleeta obutonde obujja gw'oba oyina okussa osobole okubeera ng'obalansinga amagwegwo n'obusirikitu obutafaali obukola obw'obwakatonda bwo. So yensonga lwaki mba encouraginga muteekeko masiki wokka ewali ebikozi by'abavampire naye we bitaliiwo kajjeeko sa bulungi sa buli kiseera osobole okubeera nga ozimba obwakatonda okubanga omukka guno guli very important. Abali mu biyumba muteekeeko emirandira ku migulu gyammwe nga mukozesa just imaginations ebirowoozo ng'olaba olinganga muti n'oyingira mu maama nattimba nakyo kikola. Ne wobeera oli musiipa ne wobeera oli ku mirimu osobola okukola mu birowoozo n'oweetekako neweetekako emirandira n'oyingira mu maama nattimba then n'oliikiriza amaanyi ago. Kitegera? Kubanga tuli hologram we tuba tukyali mu ssomero. Kitegera? So kigambo kutya kintu kinene nnyo. Tokkiriza kintu kyonna kutiisa. Tokkiriza mawulire, tokkiriza propaganda wa vampires wa main media. Kitegera? Ebyamabega byayita, eby'omu maaso tebinaakutuuka, ebyakakati by'oba ofaako kyekyo ekijja okubeera nga kikuyamba okubeera mukama w'obulamu bwo nga Katonda Mukama. Katonda atudde munda mu ggwe nga ye ggwe mukama wa Katonda w'obulamu bwo kye tuyita self mastery. Kitegera? So kutya ye nnamba emu. Temukkiriza abakozi ba vampire bagenda kukungula ebyo bye baasiga oba bye basize very soon. Naye ate nga si kitubaagaliza kubanga tuli kimu. Beenenye nga bukyali. Gwe omuserikale okola byonna okuteeka okutya okukola byonna okusuppressinga n'okubba n'okukola byonna byokola ebitasaanidde naye osigaza akaseera katono njagala nkugambe era ogenda kukungula ebyo byokola ki byosiga. Mwenna mudde mu kwagala, mwenna mudde mu kitangaala, mwenna mudde mu mutima. Ekintu kyonna ekitagoberera mutima gwo tokkiriza omuntu yenna okubeera ng'akikozesa nti nno simanyi command. Si ye Katondawo. Katonda ye ggwe Katonda mwene. Ye ggwe ayogera ne maama ne taata. Era nga ekkubo liri ku mutima gwo. Si ku muntu yenna, si ku muganda waffe yenna, si ku kitonde kyonna ekirala, naye ggwe kennyini ye ggwe mukama w'obulamu bwo. Kitegera? So kutya ekirala list osobola okuteekako okwegulumiza
obunyiikaavu, obuteeyagala. Kino kiri very important. Obuteeyagala tosobola kugamba nti no oli kwagala nga nawe kennyini toyagala. Osobola otya okubeera ng'ogaba ekyo ky'otayina? Wobeera nga weeyita ogaba omukisa, sooka ogweteekemu. Si kubeera selfish, naye gwe wali olabyeko omuntu agaba emmere nga naye tagiina, ali ku street asabiriza nga gyakuwa emmere. Of course tayina, asooka kumala kugifuna, wagifuna then n'agabizaako abalala babakola ki. So sooka weeyagalize, sooka weeyagale. Ebintu ebyo obuteeyagala. Ababeera bagamba simanyi obulamu buntamye, simanyi biki, ensi entamye, ebyo kitegera. Ebirala ebireeta amasannyalaze amakyamu, obujja eri abalala. Kitegera Katonda akuze abeera alaba nti nno buli kintu kyonna omulala ky'aba ayina ebeera experience ye. Naawe ebeera experience osobola okubeera nga oyigamu kubanga mwenna muli kimu. Kitegera obujja, enge. Kitegera enge, okulamula abantu abalala. Nga Katonda toyina kulamula bantu balala. Omuntu yenna wabeera ng'akoze ekintu kyonna mugambe nti munnange wandiba omutuufu, naye buli omu alina olubimbi era kyosiga kyokola ki, kyokungula. Kitegera naye toddaawo kumugamba simanyi ngenda muliro, simanyi biki, olina obuyinza obwo. Akulamula ggwe ye mulongo ggwe wekka, naye amulamula ye mulongo ggwe wekka, tewaliiwo mulala ayina kumulamula. So toyina kulamula bantu balala kubanga tobayinaako buyinza. Bakatonda mwene abatudde mu fragments oba obwakatonda 12 obubatuddemu mu nsi ez'enjawulo, nga tasiki yaffe yakubeera nga buli kiseera weeyubula n'ofuna omulongo wo paka woddayo ku mulongo ow'ekkumi okufuuka katonda eyeetongodde kye wali okuva mu lubereberye nga tunaakutandika lugendo lw'obwakatonda bwo. Wajja just correcting consciousness oba ku experiencing ebyo byoze oyitamu okuva wewali elementals, okuva wewali omuti, okuva wewali ejjinja, okuva wewali ekinyonyi, okuva wewali ekisolo, bwe bityo. Just data gojja correcting nga ye love light, ekitangala ekyo kicorrecting just data wo owa billions of years zoze obeerawo, oba millions of years zoze obeerawo kwabo emyoyo egikyali ki emito. Kitegera ekirala ekireeta amasannyalaze okubeera nga gabeera makyafu oba amayengo, obutabeera na ssuubi. Wekkiririzemu. So obutabeera na ssuubi nakyo kireeta amayengo amakyamu eri ekyombo kyo. Ekirala obukaawu. Kitegera ekirala okubeera nga oyagala okutankuula entalo eri abalala. Ekirala okwennyikira munda mu ggwe. Kitegera ekirala okubeera nga tewekkiririzaamu. Kitegera tewekkiririzaamu, gw'olowooza nti nno tosobola kubeera katonda, naye nga ggwe kennyini owulira vampire ettaala gye yakutega yakugamba kitaffe ali mu ggulu. Then kati kitaawo ali mu ggulu we yabeera kitaawo n'amala n'afuuka ani? N'afuuka omutonzi. Okay, fine, nga we baakulimba. Kati ate lwaki omuyita kitaffe ali mu ggulu? Waye yamala n'azaala ate omwana omu. Gw'olaba gye kiriira ogikale.
wekkiririzeemu oli Katonda eyeetengeredde eyajja okwambala yunifoomu ez'enjawulo olunaku olwayiro si lwe lusoose ozze ku speak day ey'olunaku olusembayo olukulozinga oluggalawo olusoma olw'ekyasa kino oba olwa piriyodi ey'emyaka 7,000 n'ekitundu. Nzo nkyayita mu Asia kye bayita Kali Yoga. Kitegera. So wekkiririzeemu ekirala okubeera nga toli mumativu eri ggwe n'eri ensi. Ebintu ebyo obubeera nga toli mumativu eri ggwe n'eri ensi nti ensi ekunyigiriza, ensi n'obeera nga ogiyita mbi nedda, at the end of the day nabyo byo bireeta amasannyalaze agatatuukiridde mu kyombo kyo. Kitegera. Ekirala obukaawu. So osobola okuyongerako listi nga ggwe bw'oyagala n'ogiwandiika wansi. Kitegera. Wandiika listi yo wansi. Kati w'omala okuwandiika listi yo wansi, tuula. Tugenda kubeera nga tubotola emu ku emu. Kati w'otuula ng'okoze listi yo oba habits oba ebintu ebyo by'olowooza ebizze bireeta amasannyalaze amabi mu bulamu bwo oba mu bwakatonda bwo ekiseera kyonna ky'ozza otambula. W'otuula wansi, koowoola bajjajjaabo bakwetooloole, abazadde era abalungi. Kitegera. Ng'otandikira ku mayembe amazadde era amalungi. Emizimu emizadde era emirungi, amayembe amazadde era amalungi, emisambo emizadde era emirungi, egy'ekika kyammwe, egy'obukojja. Kitegera. Egy'obukojja bwa taata n'obukojja bwa maama. Kitegera. Ng'obakoowoola. Bwe bamala, yita omuliro ogw'akakobe gwe tuyita omuliro gw'akakobe ow'amazzi, oyo gwe tukozesezza mu kifaananyi ekikulembedde ekisoose kyentadde ku WhatsApp ne kye tugenda okukozesa ku vidiyo. Gukoowoole gwambuke. We gwambuka waggulu olabe nti naawe gukuyingiddemu. Kati funanga essowaani. Okitegeera? Funa essowaani ng'okozesa ebirowoozo byo gikwate mu mikono. Tandika ne maybe kutya. Kati koowoola amasannyalaze ag'okutya gajje gabeere ga bbulaaka oba kala yonna gy'oyagadde naye ng'olaba gagenda mu ssowaani. Bwe gagenda mu ssowaani, leka amayengo ago agagundi ag'amasannyalaze ag'akakobe w'amazzi gakola ekigagwokye. Then osabe ne bajjajjaabo bakuyambeko okubeera nga bakuzigula okuggyako amasannyalaze gonna oba amayengo gonna agatatuukiridde agaaleetebwa ku lw'okutya. Then w'olaba nga kiwedde, kwata essowaani yiwayo oba yiwa wansi. Ddamu oleete essowaani ng'eri empty. Genda maybe genda ku nnamba endala eddako oba bujja. Nabo bulabe nga buzze. W'omaliriza era teekamu omuliro ogwo ogw'akakobe w'amazzi ne bajjajjaabo bagambe bakuyamba okulaba nti nno bakuggyirawo amayengo agatuukiridde. Bw'otyo genda ng'okola bw'otyo buli kimu nga w'omaliriza ng'oyiwa wansi. Kitegeera. Kati woba omazeeyo lisiti yonna gy'obeera owandiise, then amayengo gano gazzeeyo. Bw'ogazzaayo ewa maama Natimba mukowa, then
yita amayengo ameeru ag'ekifaananyi nga woolaba mu kifaananyi ekyokubiri gajje gakwebungulule munda ne wabweru ogatuulemu kitegeera ogambe bajjajjaabo bakama bange nsaba mu njoze nsobole okubeera nga ntuukiridde mu bwakatonda bwange era mwongere okubeera nga munnuŋŋamya n'okunkolamu omulimu nga ndi mu lugendo oludda ewaka weewaawo. So byebyo ebigambo obutonotono bwe mbadde njagala okubeera nga mpisaawo olunaku olwaleero weewaawo. Atenderezebwe agulumizibwe ekitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Kusindikira omutima gwange akuume atakuumira mpwera weewaawo.